talking to her. When sis falls sick, who has been paying Sith's bills? So what is your friend saying? Seth has Bruno. Togera mazima. Seth okulala kwe Bruno soko ulirize. Seth okulala kwe Seth talia tanywa tayambala kankubuzeeko. Ono omusajja mubuuzi nakaje emirundi meka ewo Alton nekugamba kuluno sina sente mbuuliza omulenzi mbuuliza Bruno. Have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. He knows that. He knows. Bruno sirika mama ngayogera nawe. Ono si Vanessa oyogera ne mama Vanessa. Mukadde. Wanji. Anyway, nze simanyi eno. Bano basazewo bisubitira mu media, but it's okay. Esawa eno. Tekyabadde kirungi kye baakoze. Ate. But I know that someone there is recording. Listen to chenja kugamba mukadde. Sebo yogera. Mfubye okugezaako okutuukirira omwana okumuyamba oba sifubyemu. Wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola. Naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala. Omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna. Buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno. Omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa. Ate terufuuka lutalo. Omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono wuwo Bruno. Mami, namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana nze kuba twalemagana communicating naye ne mugamba tamanyi kye tugenda okukola kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye naama ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era ensonga lwaki Vanessa okuva lwe bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka n'embima amazzi. Nze ekintu kye njagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunulira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera. Nze kye njagala kiri kimu bomba musazeewo kyamusaayi akkirize bakole ddiini tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako. Dokita mukwano gwe gw'abeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampanyanga ne results. Ekyo kati tukiveeko Bruno. Nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeera kuba kati omwana seefi tebalina gye bamutwala seefi nze mukuzizza seefi mwana wange ate nawe si wuwo kubanga nze mulabiridde okitegeera. Mbadde nze sina kyeŋŋambye just kyemamugambye akwate akkirize dokita amukoleko ki ajjeko omwana sample tannagaana era nange wendi wano eno omwana we baba bamuggyako sample ziba zitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeera. Actually mbadde nga nze nkubira muganda wange simu buli kanaku nga mugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status ku ki bali baganda bange wodda ku status noyagala bajjera kubeera hard because ntutteko step. Vanessa yoteri yali amugambe kusasula simanyi mirundi gye yakasasula ng'atwalidde Alton oyo omwana. Alton oyo mutuuza omubuuze sente meka n'ogusembeyo wano nze yagamba Alton janjaba omwana ompeereze bill kati nze gwagamba atali responsible asasula bill z'okujjanjaba omwana kubanga okujjanjaba omwana wa Alton si kwa layisi. Okujjanjaba kw'otunuulidde point okitegeera gye bakugamba Bruno. Okulaga nti nno oli taata w'omwana tekitegeeza nti nno omwana alina kubeera nga mulwadde. Omwana alina ebintu ebirala byetaagisa. Nze sikyogera kino kyoba njagala kufunira ku mwana kubanga kuva mabega mbadde sirya kuza seefi. Newankubadde nga muganda we yatuyisaamu amaaso n'agamba nti tuli banaku twagala ssente zo. Nze siryanga ku ssente zo. Recording audio tugirina wano twagisevinga sisita wange agirina.
va kwene gundi mukadde point yo ngiwulidde mbadde nkusaba akkirize dokita akole test eyo tannagaana era twakkiriza dda naawe ne dokita wuuyo waali ne muganda wange waali tewali buzibu akkirize dokita akole test akkiriza era kuba abadde taliiwo ne muyita najja kati mbadde nsaba mukadde mbadde nsaba ekyo ekiba kiwedde then step eddako tugenda giwerako ffenna nze gwe neoyo Vanessa tewali buzibu akkirize dokita ajjeko omwana saama waali wano omwana sampo bagenda zimujjako nyanziza kati ebisigale bigenda bera nga tucommunicatinga naye bino ebirala temwerangira kuba jjukira mwina abaana mwenna newankubadde mwagaana okukwatagana naye obudde bw'ono omwana mukosa obulamu bw'omwana ngenda ku social media Vanessa oyo yatuma abo bakwano be ku social media gwe Bruno nga mutumye abo bakwano be Bruno nga mutumye even your friend Bob Benson called me nga bonna banjagalamu information bonna sina gwe nakuteko n'omusinga nayagala tumesa I would have done it oli bwamuvumye nakuddamu bibye Vanessa yalemedde okontrolinga mukwano Wanje? No, we are still like talking, but njagala like singa osobola okwogera nako naye. Yes, Vanessa, how are you? Fair, how are you? Ekisookera ddala nakugamba okulekerawo okwogera n'abaana abali useless like that guy, your friend, is very useless. You see what he has done? People are now using your pictures. Bakuli mukuvuma bakuvoola. Nze ne banvuma nze bulamu bwange nze bazze banvuma. It's my life. You give very useless people power. For example, what Auntie Obayani Waiter Grace, are you internet making a nonsense out of herself, just embarrassing you. Have you read what your sister's written about me? No, you don't even know how your saga came about you and that guy. And I don't know how you people are dragging me in all this. Because it's for the best of the kid. Just the alto now test Sisobola mugana, but you and me have trust issues. Sisobola Ghana, Alton, Kolachi, DNA. You know I've been asking it for you for ages. What is the problem, basically? The problem is you are worried that you may tamper with the results. Me? Yes. Tamper with the results. If Alton, you're going to call a result, says those things. I can't even do anything with tamper. How do I tamper with results? How? If these results come back different, Don't tell your sister, please, to stop talking about me being a gold digger and stuff. No, I don't think my sister has talked about you being a gold digger. Can I send you the screenshot? She just told that woman who is whatever, your auntie, to tell, because she said I should close my eye, I should not stop having unprotected sex. I just said, also tell Vanessa the next time she has sex, it should be protected, because she will get pregnant. That's what she said. Exactly, Mungoli was my family has been respectful of you, and you know that my sister even met you. Bruno, let's not even go there. Did you meet my sister? Haven't you been talking to my sister? It's the same. Talking to your sister is like talking to you. Yakarala nirindemeka okuvanze nawe weta. Mami sisobola kwajunga ne Bruno, I'm used to him. I'm not arguing, I'm trying to get a solution. Don't argue. Nse wadompe kono gainga mudamu. Auntie Nedda, Vanessa, it's very simple. Just let the guy do the test. I'm not going to give him my blood. He runs the test. We settle this and for all because it's for the best of the kid and everything. But you need to inform your friends, especially Keith. Keith is here. You inform him. What? Bruno, how are you? Keith. How are you? I don't know you. I know. Because me, I know Vanessa. Good. I know. Listen. Because I know even probably right now you're recording me, which Obviously. you want to take back to social media. No, I don't do such shit. China man has keep back to social media, and I can decide even when you use anything. I didn't want to get to know about that, so it's okay. It's up to you. Yeah. So if you think that you will use social media again,
You're not helping. Just them living the kid's life. You're affecting Vanessa. If you see how people are presenting Vanessa, they're actually digging deep into her other pictures. I know. I've been told by my team that you're saying you have my nudes. Keith, I don't care if you have my nudes. Post if you want. I don't do such. I shared pictures with Vanessa, and she also shared pictures with me. And I've never used anything against her. But if that's the battle you people want to fight, it is also okay. Please exclude me from your things. You waba tusazeewo kwogera ku bya mwana twogere ku bya mwana ekyo ekyokupuuliza both and Bruno, it's not about it's because your friend started this. Because ebyammwe simanyi na gye byavudde Bruno. Alton we yatuto soko osirike. Vanessa, nze nkubye kwogera naawe n'ompa Keith. So I want to address him and I want to let him know there is nothing he can use against me. Even if he does, you get. Bruno. He can't. Bruno, I think on my maybe anyway you will deleted. have likes for 1 week. Listen, And you know how you're gonna be. They'll move on. But do you know what you're doing to Sith? Do you know what you're doing to Vanessa? Bruno. Do you know what you've just done to Vanessa? Bruno. If you really care about Vanessa, like you say, do you know what you've done to Vanessa? Bruno, let's get the Have DNA. you seen what people are writing about Vanessa? I've seen. The people have always insulted me. I don't care. People have called me things. I don't care. The thing but is do you know what you've done to Vanessa? I'm seeing and I'm still Do you know seeing. how long Vanessa has avoided media? Do you know how long? I've been with her You all who is the a time. caring friend. Do you know how long Vanessa has avoided media? I've been seeing it. Why are you being a spokesperson to Vanessa? Do you know what you've done to her life? And what have you been doing to her life? Everywhere on TikTok, everyone's abusing. They are talking this about Vanessa, this, posting her body shaming her. Is that what you wanted? Is that what you wanted? And what did you do to the kid? We are not talking about. I do not want to argue about Vanessa. I am on the side of the kid. The issue is about taking care of the Did she kid. tell you, Vanessa? Didn't I give you my sister's number? Vanessa. Vanessa yakatana bakola abantu bintu byamwogera kwe bamuvumako. Cause but kwa tuba n'obulamu mukadde nange n'ebifaananyi nali nazigyeko essaati tubakutta. Vanessa n'ebifaananyi bye ng'anyumira okumbwe. Abantu babikutte. Sikiwanti oyo mukwano gwe kyabadde ayagala okukozesa mukwano gwe. Awoza anoonyeza justice. Talina justice gy'onoonyeza si kisaawe n'omuteseza ku social media. Talina justice gy'omunoonyeza. Kyogamba omukadde bw'ensalawo ne mugamba nti akatwede bandadde ku social media kati bw'ensalawo ne ngamba nti nsigadde nga bwendi alina kyagenda okukola oyo mulenzi talina. Talina justice gy'anoonyeza eri mwana okuggyako alabisizza Vanessa n'omwana. Nze okundabisa nze tosobola kundabisa tosobola ekyo alina okumanya nze obulamu bwange tubibadde mu bino si bwe gusoze okunyogerako bajja kunyogerako badde ku muntu omulala enkya. Let me show you. Ebya. So from here we're going to Tanzania. Where is it? So we go because we need to collect for the dam. Tanzania, that's why we're going. Ate nga bannayuganda nze mbamanyi ekyo bagenda kibeerako bakiveeko kintu kyangu nnyo batuleke nze naani so njagala lowooza emirundi egyo bannaye ebintu mubeere bitono mujjukire nti katonda gyali omwana ono ye yabawa omwana ono okuyimbamu akamulamba olowooza banaagana banabira kwekyo bajja kivaako naye nze kyenjagala kiri kimu gamba oyo omulenzi kasita waali awo alekerawo okwagala okufunira likes ku Vanessa if abadde akyalina